Rosie Ngonzi mama w'abaana basatu yali mu kusoberwa olw'okubulwa wadda oluvannyuma lw'abatuuze ku kyalo Kisamutongole mu gombola y'e Bugaki mu disitulikiti y'Ekyenjojo okulumba amaka ge ne bagakoonakona n'oluvannyuma ne bagateekera omuliro nga kw'otadde n'okusaawa olusuku lwe n'okutta ebisolo bye okuli embuzi n'embizzi. Kino kyaddiridde poliisi okukwata Ronald Kamihanda ng'ekozesa embwa yaayo ekonga olusu ku biteeberezebwa okubba ente ya muliraanwa we Wilson Katusabe. Babatuuze olwalabye ng'omusajja akwatiddwa ne balumba omukyala n'abaana be ne babalagira okufuluma ennyumba ne bagikoona n'okwonoona ebintu ebirala byonna. Ebipapuro byona eby'abaana manya bya marwaro manya byaki manya bipande manya byona. Rosie Ngonzi mukyala wa Ronald Kamihanda ateeberezebwa okubba ente ategeezezza ng'abantu abamulumba bw'abamanyi nga n'amyuka ssentebe w'ekyalo kino ategeerekese nga Grace Tindyera y'omu ku bo. Obaize Grace Veshemani yatankagamba ngwi hamwe bijwaro bya muka Rulenzi nagamba ngene nje ntubyiha ntubyoki. Ono agamba yaddukira ku poliisi y'e Bugaki bamuyambe ne bamusenza luti. Nkagenda poliisi Bugaki nyasanga yafande ngeze kumusobora ensonga zange yambinga yangama ntamugambira kintu kyona kandi akakura ali mwana murungi nakora mutawuni kyonko omusango nkogu nkabanta kagubonaga rundi ebire kintu kyabandi bamukwasira nakyo. Ono wetwogerera talina wasula era muzira kisa yamusenzeza. Suspect bamaze kumukwata amushango gwente omushango gwente tugwine relationship na nukwijo ka destroying eka y'umuntu tugine kakwate ne bari biru yanje ne banywa biru yanje ne barara biru yanje kandi nanye tiyindi wamani nguninza kureberera abantu up to the end no nisaba government etaho mucinteki ekisoting very are abantu ababonaho kutura akuba nanyinza kubagira nte nafiza nafu. Mu kiseera kino baddukidde wa RDC w'ekitundu kino ayambibwe. Adolf Bitanihire ssentebe w'ekyalo Kisamutongole agambye nti okuva enjegeno bwe yagwawo wiiki emu emabega yategeeza poliisi ya Lugombe wabula ne bamusaba ssente z'amafuta okujja naye nga tazirina. Yakangamba ine transport y'okujjana bagamba ati nyine ssente nanye nkelo C1 yito twihayo bwehayo nezindese hano ku reportinga nyepakire ssente z'okutwala poliisi asini nyewe tinzini. Ono avumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Hakuba ninkimanya ngu omuti nebyatemegwe bukabitanyina musango kandi kyali kirungi muno hati omuntu baraba mukwasira government yakanija kuba niyokora okuseruza okwayo until omuntu atungira musango gukumalira. Julian Yayesiga RDC wa district y'Ekyenjojo asuubiza okukwatagana ne poliisi okwata benyigira mu kutwalira amateeka mu ngalo. Kano kuba aba abantu abakozere kintu kinu okuba tutungire kumanyisibwa nti nabebembezi bamu baketeraniza hala abantu babulikiro kola kinu bona tukwatanize hamu kuba ntinge kiragiro kebakozero ngenda tukweteraniza hamu na police okuba eka okira muno mukazi ono atungire justice. Ebikola by'okutwalira amateeka mu ngalo mu bitundu by'Ekyenjojo beeyongedde nga kiva ku bubbi bw'ente mu kitundu kino ekiviiriddeko abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe nga tebawozeseddwa mu mateeka.